Banadere still hope. Ono maama video eno oba tolina mutima mugumu oyinza obutasobola kubanga ate ogiraba naye byonna byogenda okulaba bikanga so embeera gyayitamu ogenda kubanga otegeera olugero lwe. Tetwagadde mulaga feesi olw'ensonga ezimu oba endala naye ndowooza olaba embeera awo obukyafu ebufulumira si birungi naye njagala owulirize bulungi emboozi ye nga weegenda okubanga ate ezannyirwa ku Daily Still Hope. Komenti yo tujagala ate n'obuyambi bwonna bw'osobola okubanga omuwa. Bino tetwalyagadde bibalaga naye olw'okubuusabuusa kwammwe Yesu yagamba abaana ba Isirayiri olw'obutakkiriza bwammwe kivala yagamba Musa yabagamba wandiikanga ebbaluwa okugoba omukazi kubanga mali temulina kukkiriza. So nammwe obutakkiriza bwammwe butuleetedde okubalaga tutateekeddwa kubanga ate tubalaga naye njagala olabe bulungi ng'ate we tugenda mu maaso. Oli mulabi mulungi era muliza mulungi wa Daily Still Hope olwa akatuuka soko subscribing liking ate osobola okuba nga osharinga comment section enzigule okubanga ate atukutuusaako ebyo byonna ebibuuzo byo byoba ate otaddewo. Amigula Jamil nzaali mu studio kubanga ate nkutwalira ddala mu maaso amatovu Sylvester Saalongo Tubbi namuganya okubeera Tubbi Saalongo ali ku kamera awo okubanga akutuusaako ekifaananyi. Alinisa hotel mu kibuga Jinja along Oliganga Road wosobola okujja n'osanga buli saavisi yonna giweetaaga steam bath conference n'ebintu bya bingi gwe kyonna kiweetaaga ebyokulya nga obiraba ku screen ojja kuba ate obirabira ddala ate ng'obirya ku bbeeyi ya layisi kuteesa buteesa. Omanyi wano kati bamanyi economy engeri weetambulamu matovu yayinza okunyumiza kikyapa kitava nga takoze eki ng'ate tagiridde. Kale 07523447 ne 0776 08835 aze namba zaffe z'essimu kosobola okuba ng'oyita ate n'obaako ensonga yonna ate gy'otuwa oba gy'owabula zonna ziri ku mukutu ate ogwa WhatsApp. Mwenna abatugoberera mwebale nnyo, abali mutala w'amayanja tubagala nnyo ate nammwe abali mu ggwanga Uganda. Olunaku olwaleero kyo si nnyangu naye ate tulina okuba nga tugikola mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Gyankola sho sikolangako sho eti obanga tolina Katonda tusobola gikola naye ekisa kya Katonda kigenda kuba nga ate kitusobozesa okuba nga ate tugikola. Nkusaba owulirize bulungi obeere omuwulize omulungi ate obeere advisor omulungi n'omuyambi omulungi bwe kiba kyetaagisizza. Omugenyi waffe tugenda kukozesa erinnya lye tugenda okuba nga tumuwa for some reasons olw'ensonga ezimu oba endala security purpose n'ebintu ebirala atugenda kukozesa erinnya ya Zaituni naye ogenda kwogerako nnyo agenda kukozesa erinnya Zaituni. So Zaituni alina emboozi ye agyagala okuba nga sharinga naawe ejja kuba nga naawe ekuyigiriza olina byogenda okuba nga oyiga mwene emboozi. Eyinza okuba ya nnaku eyinza okukwasa ennaku mwabakaabakaaba mangu eyinza okukaabya naye mu byonna olina okuba nga ogiwuliriza. Byonna gye tunaatandikira ne gye tunakomekereza Zaituni aza okuba nga akusharingira naawe. Zaituni waali wano onooba omwagala ajja kuyita ku namba z'essimu ezo tujja kuba nga tulaba engeri gye tuyinza okuba nga tetumukutuusaako ate tomukimano ng'obeera mukozesa birala muteeka ku platform oba mukozesa muno mutusabe ng'ogenda kuba nga okolashe ng'omuyamba. So Zaituni buuza ku bantu abo. Abalabi baffe mbabuuzaako. Yogerako nnyo Zaituni akakantu kasike tunulaali. Abalabi baffe mbabuuzaako mwebale kutulaba nakutuwuliriza. Yakwogera eddoboozi guma eddoboozi okolezi bantu asobola okuba nga bawulira kubanga onoyogera empola tebajja biwulira. Manyi oyinza okuba nga lyeddoboozi lyo naye olwaleero weekake liwanvuweko. Awo webali kubanga babuuza
kale aze tuna abantu abakulabawo bayitaga okumanya ki ekikuleese emboozi nze nagiwuliddeko ekitundu oba ebitundu ebimu twagala tuba etandika etya? Nafuna omwami naye omwami wange yansanga nazaalako abaana babiri. Abaana abo babiri nga si ba mwami oyo. Nafuna obufumbo obwokubiri. Kagira kajabuza amaloboozi asikakwate bukwasi naye oyongere ku ddoboozi. Nafuna obufumbo obwokubiri omwami wange nagenda n'akyala nampasa nazija ewaka nantwala. Kati bwe yantwala nafuna olubuto. Bwe nafuna olubuto nafuna accident nga luwezezza emyezi 5. Kati bwe nali twali tulina gye tulaga naye bwe twatuuka we bwayise kitrera kyali kigenda tulinnya. Omuvuzi wa booda n'agula booda. Kati mukugula booda nenkuba netugwa ffenna nenkuba olubuto ku guideline bino ebyokukkubo. Kati bwe nakuba olubuto saategeera nti omwana afunye obuzibu munda. Kati nembeerawo ennaku 3. Kati oluvannyuma lw'ennaku 3 nempulira pain nga y'amaanyi. Zaali kiro 6 nentabukira. Bwe yantabukira neŋŋenda mu ddwaliro mu kalwaliro ka famasi nembannyonnyola ne banguza amakerenda mireko. Naye bwe namirako pain teyakyuka. Bwe bwakeera ku makya neŋŋenda ku ddwaliro eryali lituliraanye. Bwe nagendawo ne baŋŋamba nti omwana yafa. Olwo ŋŋendayo ng'olwo olunaku lwakuna. Bagamba nti omwana yafiira mu lubuto? Yes. Bwe baŋŋamba nti omwana yafa ne baŋŋamba naye njasobola omusindika. Ne banteekako empiso z'ebisa. Naye ng'obulumi bw'amaanyi ng'obulumi tebukendeera. Nasiibaawo nga baŋŋamba njasobola omusindika naye tekyasoboka nensulawo. Kati mu kusulawo enkeera ne baŋŋamba nti bagenda kunsanyalaza k'ekitonotono basobole okunyambako okusikayo omwana oyo. Kati bwe bamusikayo basikayo mukono. Tebamusikayo yenna? Kati mu kusikayo omukono awo omwami wange yali amaze ottuuka. Byonna ebyagenda maaso nga abiraba. Kati n'aleeterawo ambulensi ye n'antwala ku ddwaliro eddala. Ti bwe yantwala ku eryo eddwaliro baliyita Pearl Medical Center liri Kansanga. Badokita ne bannongoosa. Kati ekitundu omukono bagugiramu muliri lwasookeraho? Yes. Kati eri ne bannongoosa ne bamugyamu. Kati bwe bamugyamu nze nagenda okudda engulu nga baŋŋamba bannongooseza omwana bamuggyeemu. Ne baŋŋamba nja kuba bulungi. Nembeerawo. Kati mu kubeerawo ngenda owulira kati nga naye omwami wange ng'ali mu nnaku nnyingi ng'agamba nti byonna byandibaddewo naye ekyo tekyandituuseewo. Nga nange olwo nali sinnakitegeera. Yes. Kati mu kiseera ekyo nagenda owulira ekintu nga kiyiika wano wagguluggulu. Kati mu kuyiika neŋŋamba oba kiki ngenda okukwatawo nga wabisi. Ate ng'ebiyiika biwunya nnyo. Kati kyenva mpita sisita wange bwe namuyita n'agenda n'ayita baddokita. Kati bwe yayita baddokita ne batuula babiri, omu yantula emitwete omulala emiranamiro. Kyava ŋŋamba nti bye bagenda okumbuulira mbeere mukazi ngumu kuba bituuseewo naye obulamu tebukoma. Ne baŋŋamba ate abaana banneetaaga. Dokita kyava ŋŋamba nti mu kunnongoosa gye nasookedde bafumise nabaana. Kati mu kugifumita ne bagyonoona ng'essaawa eyo yali tekyasobola kubeeramu ng'evunze. Ne baŋŋamba nti baali balina okugiggyamu okutaasa obulamu. Nze nali sitegeera naye bayita mami wange ne bayita sisita wange n'omwana eyaliwo ne basayininga olw'ekyo kye baalaba ne basalawo ne bagiggyamu. Ne baŋŋamba nti okuzaala nyinza obutasobola butaddamu kuzaala. Yes. Kati mu kiseera ekyo nasooka n'ensiriikirira naye nga bandiko bangi.
kyebava baŋŋamba n'ekirala nti mu kiseera ekyo eky'okufumitamu nga basikayo omwana omusaayi gwayambuka mu byenda. Kati bwe gwayambuka mu byenda ekitole ky'omusaayi ne kituula ku kyenda. Kati ezo ennaku 2 ku 3 ekyenda kyavunda. Kati eyo paati ne bagisala eyavunda. Kati bwe baagisala ne bateekamu ekyuma ne bakiteeka wabweru. Ne baŋŋamba nti oluvannyuma lw'emyezi 6 kyo nja kuddayo bakitereeze. Kati emyezi 6 olwawera ne nzirayo ku ddwaliro ne baŋŋamba nti dokita eyannongoosa yagenda bweru ne bansindika e Mulago. Kati mu kunsindika e Mulago ne bampa dokita omu yali mukyala. Omukyala oyo yansaba millions 9 n'ankolerako ku Old Kampala Hospital. Kati mu period eyo ey'okuba nti nava mulira eddwaliro nga ekyenda kiri wabweru nagenda okuddayo ewaka. Omwami yali ampangisiriza luumu 3. Nagenda okuddayo ewaka ng'omwami akuttemu ebibye ng'agenze. Kati nali sisobola kusasula nnyumba kubanga nali sinnatandika kukola. Nali mukyala wa saaluuni. Oyo mwami wali omulinamuko abaana abalala? Nedda. Ono yali agenda okuba nga yasooka? Yes. Kati nagenda okudda ewaka ng'agenze. Kaakati mu kiseera ekyo bwe nadda ewaka ng'omwami agenze abantu baŋŋumya ne mbeerawo. Bwe nabeerawo ennyumba yatuuka n'ennemerera nga sigisobola. Ennyumba ne ngivaamu. Kati ennyumba bwe nagivaamu. Bijjeewo ebimatogo otwala eri. Bijjeewo ebimatogo. Kale okyali mulabi mulungi era muwuliriza mulungi owa Daily Still Hope. Katutolemu katini nnyo mu ddakiika emu kitundu tulina kyetutereeza wano asobole okuba nga tukomawo. Kale oli mulabi mulungi tubadde tulinamu kyetutereezaamu katini kati. Tukyagenda mu maaso n'omugenyi waffe olunaku olwali. Nagambye nesho eyinza obutakubeerera nnyangu naye njagala otuwe amatu otuwe n'amaaso ate otuwe ne komenti yo awo ku 0752344147 ne 0781 Alinisa Hotel mu kibuga Jinja oba osanga buli kalonda w'ebyokulya byonna n'okuwummulamu ebyokwebaka n'ebintu ebirala ojja kubanga watotusanga mu kibuga Jinja. Wetuwummuliddemu obadde otugamba tubadde wali nti dokita yakusaba miliyoni 9. Yes. Okukujjanjaba simanyi oba tubadde neyabiddeko wetukomye noba njugira tutandikira nti nga sinaba kugenda mu ddwaliro eri kuntegeeza nti dokita yankolako taliiwo. Ng'olwo omwami yali yagenda. Kati mu kugenda nga yatuleka. Kati bwe yandeka neefuna ennyumba yali ya mitwalo 8 nentandika obbeeramu. Nentandika okuba nga nkola naye bakasitoma banziruka. Olw'ensonga nali wa saloon. Bwe naaba nga atereddemu ng'ekyenda ngenda nkimanyiira nentandika okuba nga nsobola okusiba kasitoma. Naye bakasitoma ne banziruka olw'ensonga ebiseera ebyo nali sirina ssente zigula costume bag nga nkozesa bigoye nga nkozesa tipi. Kati nga ekivundu kiri kiyitamu. Kati bakasitoma ne banziruka olw'eyo embeera. Kagamba amawulire ne gasaasaana ku kyalo nti nga bagamba omukyalo oyo awunya pupu. Kati bakasitoma ne badduka. Bwe badduka ne batuuka n'okummanja rent nga sikyasobola kuba naye. Kati nenzira ewaka ewaffe ewa maama wange kubanga maama gyali naye taata ye yafa. Kati bwe nagenda e Mulago ne bandagira dokita n'ansaba miliyoni 9 nga sinnafuna bizibu nalinayo poloti n'engitunda. Yali Namusera. Bwe nagitunda nengenda nenzeeyo mu ddwaliro ne bannongoosa. Naye omukyala oyo yangamba tagenda kunnongooseza Mulago. Agenda kunkolako ku Old Kampala Hospital.
nengenda nannongoosa. Bwe yannongoosa bwe nadda engulu yaŋŋamba nti bali dokita eyankolako ekyenda kino yakisala nnyo, ekya wansi kimpi, kino kye baafulumya wabweru tekituuka ku kya wansi, nti kimpi tasobola kisika ku kikaka kutuuka ku kya wansi. Era naye n'awunzika nga azzizaamu ekyuma era n'akiteeka wabweru. Awo nenzirayo ng'olwaŋŋambye nnoonye ssente eziwerako asobola okusala amagezi amalala n'okubuuza ku banne. Nga ziri omwenda amazizitwala? Yes. Kati awo bwe naddayo nadda waka ewa mama wange. Nti bwe nadda ewaka ne batwalira dokita omulala. Eddwaliro liri Wakiso bayita St. Mary's Wakiso. Kati eddwaliro eryo dokita yansa $6,000,000. N'aŋŋamba nti ye agenda kitereeza. Kati $6,000,000 mama yatunda ekibanja kitunda $3.5 n'atunda ente, yali alundalunda obuntuntu ne tubutundatunda ne tuweza ssente n'enzirayo ku St. Mary's. Dokita n'annongoosa. Dokita bwe yannongoosa ekyenda bwe kyatuuka okufulumya pupupupu ng'ayita mu bukyala ng'amaze okkizaayo. Luli pupu yali ayitirawa? Kyanda baali bakiteeka sayidisi wano weewati nja kulagawo wano eno. Yes. Kati dokita oli we yakizaayo ono owa St. Mary's bwe kyatandika okuleeta kyatandika nga pupu ayita mu bukyala. Kati nembeerawo n'aŋŋamba talina kyayinza kukola okuggyako wayitewo emyezi 2 nonye $3,000,000 anziremu. Ziri 6 azitutte? Yes. Ate ayagala endala 3. Kati dokita oyo n'anziramu. Kati dokita mukunziramu twakuŋŋaanya $2,000,000 era nga twesondasonda nga famire. Kati $2,000,000 n'atugamba nankolako ng'emu tuginoonya bunoonya. N'addamu nannongoosa. Omulundi ogwo kati gwali mulundi gwakuna. Guli ogwasooka nga banzigyamu omwana ogwa ku Old Kampala, ne guno gwe yasooka okunkolako pupu ayite mu bukyala. N'addamu nannongoosa n'omulala ogwokuna. N'asaba $3,000,000 neera. Naye twamuwa 2 ne tumugamba katunoonye. Mu kunnongoosa okwo era ekyenda kyaddamu ne kikola kino era kye kibadde kikola. Kifumya mu bukyala? Yes. Era ssente $1,000,000 emu teyaginzigyako. N'aŋŋamba nti annemereddwa. Kakati nga temugenda Mulago? Mulago gye nagenda ne bampa dokita oyo eyannongoosa ku Old Kampala Hospital. Kati mu kunnemererwa n'aŋŋamba naye sooka oddeko ewaka osooka okiveeko. Nenzira ewaka. Wali wakayitawo emyezi nga 6 dokita oyo n'ankubira. N'aŋŋamba nti nkimanyi tolina ssente naye e Masaka waliwo basajjoni abalungi. Ate basajjoni abo balongoosa abakyala ba fistula abatonnya. Biirwa eyo tebayiyo. Gw'okwata bintu byo n'ogenda. Kati engeri pupu kayitira mu bukyala osobola okugendera ku bakyala ba fistula ne bakulongooseza obwereere. Ekyo kye nakola ne tugenda. Bwe twagenda ne bannongoosa ekitovu ekyenda ne bakizaayo. Bwe bakizaayo ebiseera nga kituuse ekyokufuluma ekyata ebicaafu ne bitandika okuyiika munda nga tebifuluma wabula nga biyiika munda. Yes. Abadokita ne bibasobera ne banzizaayo. Banzigyayo nga leero enkeera akawungeezi ne lutabuka nga luzimbye nnyo nga biyiika munda. Ne banzizaayo. Bwe banzizaayo ne baŋŋamba basanze kitadde. Kati ne bakitunga. Mu kukitunga era namalawo essaawa mbale ne kiddamu era ne kita. Kati bwe kyatera ne banzizaayo ne bagamba ate wali we baatunze ate si we watadde ate basanze nga kifunye ekituli ekirala. Kati awo wali we balongoosa tewaata ate damage yajja walala. Yes. Kati eyo ekitovu banziza mu theatre emirundi 3 naye nga bwe bannongoosa kikola kye kimu kyakuyiwa munda. Ekituufu ekitovu yo nakomayo era ne bakizaamu ekyuma ne bakizza wabweru ne baŋŋamba nzireyo neetegeke noonye ssente $7,000,000 nkomewo. Dokita ajja sobola okunkolako
naye kati nsooke nindeko emyezi 6. Ekituufu minisita bwe nava ekitovu wavaayo mwezi ki? Navaayo yali 2020. 2020. Gwali mwezi gwa 10 mu covid. Yes, ebyo byonna twabikoleranga mu covid, ne bino byonna ebyasooka byali bya covid. Kati bwe navaayo nenva ku kyenda, kati bwe nakivaako naye nga bwe navaayo eri dokita yaŋŋamba nti kino ekyuma kya bulabe, nina ogendako e Mulago nenfuna ka treatment. Kati nentandika okuba nga nkivuddeko naye nga nsobola okugenda e Mulago nenfuna treatment. Kati bwe nakivaako wekyawere emyezi 6 we gyayitawo saddayo nga ntyayo nga ne ssente sizirina. Lwaki wali otyayo? Nga nti obulumi bwe nayitamu bwali bungi ate nga ne ssente nga teziriiwo. Kati nefuna mukwano gwange naŋŋamba naye mukyalo vaayo jangu tubeere ffenna. Ayina saaluuni. Naŋŋamba nti ebiseera bw'onoobeera nga tekinnaleeta ng'osobola okutuula ku muntu n'omukolako gye mukolako. Nenvaayo mu kyalo nenzija ewa mukwano gwange. Kati ewa mukwano gwange mbadde naye emyaka 3 kati. Era ewa mukwano gwange nga bwenviira nengenda e Mulago ne bamusaamu eddagala. Kakati emabegako awo kitute weeks 2 dokita kyava ngamba olubuto nga luzimbye nnyo. Ne mugamba simanyi lwaki. Naŋŋamba agenda ku imaging center okole x-ray. Nengenda nenjikola ne muleetera bye bampadde. Nabimuleetera naŋŋamba nti ekyuma kiri kitalagga kiyiwa obutwa mu byenda. Naŋŋamba nti kigenda kunviirako okulwala kansa w'ebyenda. Naŋŋamba nti noonye ssente mangu ddala banongoose bwe banaasanga nga basobola okkigatta nga basobola okkigatta nga bwe kiri yaŋŋamba $6,000,000. Bwe banaaba nga bakisanze tebakisobola kigatta nga bwe kiri yaŋŋamba kijja kuneetaagisa okugula stepo. Kati bwe bakigatta nga bakozesezza stepo ne baŋŋamba kijja kuggwera mu $9,000,000. Awo nenvaayo nga obuvumu buli bwe nali nina nga bumpeddeko kubanga bwe baayogera ku kya kansa nalaba nga obulamu bwo sikyalina. Obulamu okubeera nga siina kwe kunoonyaako. Kati bali abaana olinako abaana abalala? Yes, bo baliwa? Bali wa maama mu kyalo. Kati ate ono taata woono omwana eyafiira mu lubuto ye byakomawa? Oyo saddamu nakumuwuliza paka nakati kuba nagezaako okubanga amasimu ge luli nga byakantuukako nga tazikwata. Kati okumwesonyiwa n'essimu ye nenjijjamu. Wala tutandise okugambye yakola statement bino byonna byayituusewo naye kino kati kyenategeera nti ekyasinga ndowooza omutwala kulaba nga n'abaana bagijjeemu. Ndowooza nga laba sikyalina nakulu gyali. Naye ate n'abaana neetavaamuso yalibadde n'essuubi erifuna omwana omulala. Kati essuubi nerikola ki? Eriggwawo. Oyo saddamu mulaba. Obulamu obusanze otya? Bubi nnyo kubanga mbeera nzekka, mbeera mu nnyumba nzekka, siibeera mu bantu olw'ensonga nti embeera gye ndimu teŋŋanya kuba n'abantu. Nkakasa naawe otudde nange naye ky'owulira teri muntu ayinza kubanga osobola okunaaba emirundi nga 10 naye kiri ekyenda nga kiri ku lubuto tekiyina budde tekiyina agi nti ogenda kiwulira odduka ogende manju kyo tekiyina kyo kikola ebyakyo nga bwe kyagala saawa yonna we kyagala. Yes, kati owulira nga tosobola kubeera mu bantu olw'embeera eyo. Obulamu bwo tebubadde bulungi. Kati ebintu bino mbimazemu emyaka 5. Obulamu buno bumazemu? Yes, emyaka 5. Otambula otya like oba olina gy'oyagala ogenda olina okukozesa means of transport like taxi oba biki totya oba nti abakuliraanyi? Tosobola kutambula era bootudde nabo
tebakwagamba olaba nga omutto gw'otuddeko baagala baguveeko. Kati otambudde otya okujja? Ntambudde era nga bw'ompulira bwe ntambudde naye era nga abantu balaba nga mu butuufu balina ekizibu ekye bali nakyo. N'otula n'osirikira w'oli naye nga naawe weewulira. Embeera eyo osobola okuba nayo nga olina colostomy bag. Colostomy bag nazigula luli at first bino okutuukawo nga njigula $200 ku First Pharmacy ewandegeya. Ekola bbanga ki? Nnaku 2 ku 3. Ebeeremu? Yes. Ogyesiba? Yes, kati bw'ogyesiba nekikola n'ogenda n'okirongoosa nekikola n'okirongoosa kati kituuka ne kirebera wano oba okisibye nga kirina okuvaako. Kati bw'oba ogikozesezza ennaku ennyingi ennyo teesukka nnaku 3 ng'ogikuumye nga baagisibye bulungi nga wagisibyewo bulungi. Gw'ogyesiba? Yes, gwagyesiba bw'oba nga olinawo munno gw'oli naye asobola ogikusiba naye ng'obusobozi obugyetuusaako sigirina. Eyo bw'embeera nayo nsobola okubeera mu bantu bulungi nnyo kubanga ekisu kiri kiba tekifuluma. Bw'omala ogisibawo waliwo akantu wansi era ogisiba. Kati bw'olaba nga kijjudde n'ogenda ne weerongoosa. Yes. Kati awo n'oddamu n'osiba kwe kusobola okubeera mu bantu. Naye wano eno abantu bakudduka. Sigirina. Kale okyali mulabe mulungi owadde lisitiro hope. Eno kankubuulire oba nga tolina kikuluma lekera okukaabya akajanja kubanga waliwo enderesa okutuukako niwegomba okufa. Nzaali wano nze asobola okunnyonnyola osegedde tuli wano nenaffe akawo tukakola ki tukawulira era lirinisa etukubiddemuko wano zipafyu nesitiro akawo kayitamu. Tubadde tutandika nkugambye oba toli mugumu ne program tosobola kugikola naye olw'ekisa kya Katonda program tukyagitwalira ddala mu maaso. Gala mu ddwaliro manyi waliwo abazaalibwa nga balina ekizibu ekyo naye ono yali bulungi n'okuzaala yazaalako ni kati akyasobola naye olubuto olwokusatu siterwali lwakusatu omwana ne bafuna accident n'akona olubuto ku mmotoka. So wava obuzibu nakati bwayitamu nendowooza ekintu ekizibu ekisinga kifunira wali ku ddwaliro eryasooka. Yes, obuzibu bwava ku ddwaliro eryasooka. Ddwaliro ki eryo? Sobola odituugamba oba ojjayo tubuulira nga tuvudde ku mpewo? Nja kubuulira nga tuvudde ku mpewo. Liri mu Uganda? Iya, liri mu Uganda. Liri mu Nansana. Kyogamba baalemererwa baali tebasobola kukola ekyo kye baakola oba waliwo ekyaliwo awo kizibu mu kuteeberezaako kizibu kyavaawo? Badokita banongoosa baagamba nti kirabika abandiko baali kye bakola tebakimanyi. Baali ba intaani bano? Kirabika. Manyi ba intaani nze waliwo nagenda nengo ba intaani okunkolako. Kirabika. Babasindise bali banna bayigire ku nze bafumita batya bateekako nabagamba muneesonyiwe temugabye mufune balala namwate akufumita mbw ate siweewo omusiwasu gwewo aye naafumita awalala. So simanyi oba ekyo ekintu gavumenti egenda kikola etya kubanga ba intaani kubanga ate bayigira ku bantu naye ng'ate kwe balina oyigira naye balabako engeri gye basengejjamu engeri gye bayinza okuba nga bakola zi practices zaabwe. Kati kino waliwo kyolanga the serious issue nga walina okubeerawo abakulira dokita yenyini okuba nga bawa instructions nga balabirako. Naye kati kikulu tusanga obuzibu badokita balina amalwaliro mangi wanaabeerawo dakiika 3 nadduka n'abeerako wali nadduka n'abeerako wali. So kati ogenda okwekanga mu kaseera ke yagenderamu ali mu bulumi yeetaaga okuba nga akolebwako nga bano bakyakayiga baliwo ate tebakugamba mazima nti njiga bagamba yiye n'ensonga tugikola ki bakulaga nti bali so accurate bamanyi kye bakola kumbe bali kuyiga. So abakomekereza ate abaleesa obuzibu
kakati emulago wa sembe oba wa test oba emulago wa sembe agendayo ddi? Asemba agendayo ziri ennaku z'omwezi aba zaali nga 3 nga gutandika guno omwezi. Guno ogwokubiri Yes. nga 3. So ne bagamba nti kyuma kyatalaga. Naye kati oluvannyuma nnaku 3 ngendayo dokita alina eddagala lya nkuba erinnyambako obuzibu obwo obutantuukako. Ku bwereere? Nedda. Sente? Mitwalo 5 buli lwe ngendayo. Mu wiiki ogendamu emirundi? Nsobola ogendamu emirundi 2. So buli wiiki weetaaga emitwalo 10? Yes. Naye nga si kuwona wabula kuweweezaako oba kuziyizaako buntu bumu. Okuwona kulongoosebwa. Bakugambisa mmeka? $6,900,000. Bangambye 6 okusanga nga basobola okigatta nekibeerawo. Oba tebasobola? Bagenda teekamu sitepo ejja kugwera mu bukadde 9. Sitepo yeeruwa ekola eti? Lulimi lw'abasawo kibeera nga kintu ndowooza kibagatta. Kyenda? Yes, nekisobola okuba nga ewantu wano kati kiringa payipo ng'oba yakutuka banodigattako. Yes. Baga kiyunga? Kirabika. Bakizeeyo mu pozisioni yakyo mwekyali okusooka? Yes, bwe baŋŋamba. Esente zigenze nnyingi nnyo. bw'otukanyisa n'ogamba watya na zino 9 n'enzibawa nebigaana. Kati mukwano gwobeera naye luwa? Nasere. Nasere kiruwa? Okyamira ku Jenina. Jemima? Jenina. Jenina ba? Nansana. Obadde naye emyaka 3? 3 ndi naye. Gani mu mbeera weeti mwotegeera nti olina emikwano? Era. Baa si kiwandu waba asobola okubeera naawe. N'omukyala bw'oli eyo naye nze ali wano ku soosi gasobola okunnyonnyola embeera gy'ayita mbi. N'oba osobola okuba ng'olina akusuuza olaba kuba kusesema ng'osesema buseseme buli ddakiika oli n'akwenyinyala n'akuba nga taakwesembeza naye ate kino kakati okulya ndya ebintu bigonda bw'ommonde amatooke ago dokita yangambye bwe gatuuka munda gakwata sigakozesa nnyo. Mpozi n'ebyokunywa ng'obusera juice n'amazzi. olina emyaka meka? N'emyaka 31. Oli mulokole? Yes. Okuŋŋaanira ekyaki eri waffe bagiyita God's life. watuukirirako omusumba n'omunyonyola ku nsonga eno? Omusumba abimanyi. Kati ng'omusumba ye ntegeka ki gy'alinawo? Naye abasumba mmwe abantu baagala baleeta bibaasa omubaagalira ng'aleeta n'omuwaana. Naye waliwo akaseera kati nga kano this is a testing moment bw'olabira omuntu oba alina ekibala eky'obusumba. Okubeera omusumba si kwe kuvuga emmotoka, si kwe kubeera n'abantu abangi b'ekkanisa esinga ku kitundu ekyo. Okubeera omusumba kwe kuba ng'oli taata. Okitegeera? So musumba abimanyi. Oli otuddeko naye n'akubuulira pulaani gy'alina gy'oli ku kino ekiriwo oba kiki ekya pulaaninga okuba amaazi. Musumba agamba obuvunaanyizibwa alina bungi. N'agamba naye bwe ndiba nfunye ssente kyalikwata kyonna kirinnyamba. Kyonna asobola kuba yagamba talina busobozi busobola kukwata ssente ezo. Naye waliwo omuntu okwogera ng'olaba kituufu, naye waliwo omuntu akugamba ng'olaba manyi tetusala pasita musango mu kulaba okukwo olaba nga kyagamba kituufu. Kale ekyo tukireko ndi musumbawo oyo Mukama ajja muluŋŋamya alabe engeri gy'ayinza okuba. Wali ogezezaako okunoonya ku buyambi?
kubira ku bantu okuginako ku abantu bonna bosubira nti wasobola okuvaayo obuyambi niwa banagerako omukyala Koni Nalugwa ono asimba takisi ne bansondera $65,000 ne bampa $63,000 nga ebiri gyali gijjako yes naye nga tewali kiki zakola ki sente ezo ze zimu ezintwalako mu ddwaliro naye nga katulinawo emitwalo giri 38 wasigala 38 mukwano gwange oyo yazitereka wagendayo ddi nga byakatuukawo kubanga nasooka nga siina buddukiro nentandika okutambula mu bantu n'emikwano gyange nga ntambulira mu kitundu gye batamanyi ne mbannyonnyola kati bw'obannyonnyola ne bagamba abayaaye bangi sooka otubikkulireko n'obabikkulira n'obalaga n'owunzika ng'akuwadde $5 n'otambula ate oyina obulumi tomalaako na kutambula n'otambula ne mufuna $50,000 ne mufuna nusu kasanvu ate nga mulina otambula muddeyo ate ng'oli omukyala mufumba alina obuvunaanyizibwa alina abaana alina omwami gy'obeera kati yes alina omwami kati nembeera nga ne binnemerera sajja mmwe kuba omwami ye tawulira mu buzibu gy'oli tebakindagangako kuba omwami si mulokole naye omukyala mulokole naye nali mukwano gwabwe nambadde mukwano gwabwe nga mbabeerera mu bintu bingi bino nga tebinantuukako kuba ne ku mikolo gyabwe nze nali metroni wa mukyala we nga nali mbeerawo nnyo bantu mwerabira omusajja si mulokole naye alina abalokole basinga bukadde lwazi yalimi n'agamba waayi mazima watuyamba naye naffe kikoze eki kitususseeko kubanga nze bapangisa bazi nze kyemmanyi nti osanga omuntu omulala baza mumbeera gyoyitamu agamba kati n'ennyumba yange ewunya nti eno kyaz'abantu kitegeera akuwa excuses ojjukira obeera omwo osiiba omwo okitegeera tewanoze buzi tonaana kumalawo wadde 5 hours ne management eraba eti yeetaaga okuba nga efuuyira n'okozesa ku perfumes bakirayansi baabwe balimu okuba nga bakola ki beesittala naye omusajja n'akuleka ewuwo bakukuumirewo mwene embeera musajja gwe mukama kw'omukisa era nze kyenkusabira mukama akuwa ekisinga byonna olokoka natovu funanga obuzibu ojokakasa nti olina abaana ne bwobadde oyita ababo bennyini bebasooka ate bebeekubana n'abali abeetaawo ne bakugeyembula era sobola musibwamu weetaaga sente baatusa $6,000,000 ku $9,000,000 mpeddeko ebigambo kubanga kisemuze wakafulumya olibala mutogera $2,000,000 banya webaze mukama wadde obulamu abantu obulamu bali busasulira sempitirivu naye nga tali sure nti agenda nakuba bulungi naye Katonda edaawo newemulugunya so mami eno bagita Daily Still Hope abantu ba Daily Still Hope abo oyogera nabo naye nze nali nako okukyaza abantu abeetaaga help naye bali abantu balina ekifaananyi kye bakuteekamu akati oyo atula n'abantu be abantu we batyo balowooza ebyo birala nakomako dda ku mukyalo omu abo tabantu ba vidiyo naye banyumiriza emboozi eyo nenkwatako naye nga singa nze mbadde nina sente ezo nzenzekka nga sisobola kuleeta mu kamera mbadde nazikuwa naye nga sirina engamba kuno kudesiro kuliko abasawo kuliko abantu abalina organizations kwe bayinza okuconnectinga n'ofuna obuyambi eka abantu sekinomu
Katonda bayinza okuba nga akozesa kuyamba. So abantu abo yogera nabo bannyonnyole ekikuleese. N'osula wali ekiswalo n'otuula mu takisi n'ogamba oba abantu baseka nti mpunya kabaseke naye kaŋŋende. So abantu abo gw'omanya obulumi bw'oyitamu ne sinyinza obutakijjaayo bulungi naye yogera nabo. Abalabi baffe abalungi, nzize wano ku mukutu guno nga mbasaba munziruukirire bamikwano, mbasaba kunzijanjaba nange nterere nsobole okubeera mu bantu, nsobole okuddawo mbeere mu bulamu obulungi. Mbasaba kunziruukirira bamikwano. Kale ebigambo alina bitono olw'embeera gy'ayitamu. Naye waliwo embeera gy'otuukamu nekumalako n'ebigambo nga wasigala kunyeenya mutwe na kwewuunya. Ensi eno Katonda gye yatonda abamu nga abantu beeyagala tebalina bizibu badigida, naye ate nga gw'oyita omanyi waliwo otuuka ekiseera n'abantu abali obulungi n'obanyiigira ng'olaba oli talina kimuluma ali bunyaga naye Mukama abo bo ng'ate si be balungi ennyo sinabalokole naye nga beeyagala, naye ate gwe wamukkiriza n'oba nga olina embeera gy'oyitamu ate etali nnungi. Kansuubire nti mu mbeera eno wadde tunoonya ssente naye ate Mukama omutegeeza ensonga zeezo n'okusaba osaba. Tulina okukkiriza tewali kirema Katonda. Ekikinda kye bagamba nti kimpi, tusabe Mukama nti ssente zinaalabikira bagende okuddayo nga kisobokera ddala okuba nga kiyungibwa. Oddemu naawe obulamu butambule, ove mu by'okwesibira mu nnyumba, by'okwekweka, otuula n'omuntu naye ng'omuntu agamba oba onaavaawo egyali emikono gye wasekanga nagyo nga tukyasaana kutuula nabo wadde eddakiika 10 wadde eddakiika 2. So atukkiriza Mukama. Banaye bannadde Still Hope omukyala yono nze yankubira lumu essimu nali infact nalina wano kwalinisa napitiramu ensonga ze nemugaawo omanyi jangu ebintu by'oku ssimu ebyo asibyakanga njagala mwerabireko era tujja kubalagaawo ebifaananyi lowooza obiraba ebifaananyi by'embeera gy'ayitamu. Amanya tugasirikidde olw'ensonga ezimu lwaki asirikidde amanya so bawo ensonga alina ensonga zatasakuwa ku kamera era n'ekifaananyi mutusonyiwa okuba nga tukikwese identity, physical identity for security purpose olw'ensonga ife ze yatunyonyodde ne tulaba nga ate ntuufu ate naawe oyinza okwogera naye n'olabira ddala ng'ensonga zakugamba ntuufu. Kakati tulina enamba 2 eza The Still Hope zosobola okuba ng'oyitako 0752 34 447 ne 07 6 08 3 ezo ennamba zo za birala naye tugenda teekawo specific number yono omukyala era ku screen eyo ndowooza ogirabye enamba osobola oyitako kuba eyo buli ekinajjako tumanyi nti kyamaanyi ono ziri ennamba ziyitako bingi bingi oyinza oteekako ne tulowooza oba za semina oba zaaki. So enamba gyetutaddaawo ya MTN ate eri ku WhatsApp togikubako era newonoogikubako togenda kwatibwa. So njagala oteekeko specifically obuyambi bwo naye oba omwetaaga okwogerako naye kozesa enamba zaffe za WhatsApp tusobola okuconnectinga. Oba olina obuyambi tetwagala agenda omubuuza ebibuuzo manyi kati tubulire eddwaliro ng'oli ekimuleese kyokka kutegeera ddwaliro eryo gye wasooka ne babeera so careless ne bakuviirako kubanga oli mwenembe. Malwaliro agasinga gaba agenti eddwaliro eryo lyagambye nze zimu question mark. So bayinza okuba oluusi babikola abamu bagenderedde nga bagambye nti oluusi abamu bayinza okuba nga bakyapayiga bano ba initeke ezima bye mutuleetera ekitegedde. So
tojja ng'omukuba ate ebibuuzo. Mbeera gy'alimu si nnungi, teyeetaaga obe ng'omukunya. Mbeera gy'alimu yeetaaga kubanga omugamba sole naye nga kamesegi kakoze eki akamubeeruma ne katonyeeko ku ssimu ye, esole ejja kukola. N'essaala yo gy'oli yonna, saala kintu kikulu, osobola oteeka maama ono mu maaso ga Katonda n'asobola okuba nga Katonda amukozesa, aba akozesa omuntu yenna oba akyusa sisitimu. Katonda tewali kikola ki, tewali kimulema. Naye ogiwulidde nti baagala miliyoni wakati w'omukaaga n'omusanvu. Sente nnyingi nnyo ezo, wakati w'omukaaga ku mwenda. Sente nnyingi sente nnyingi. Era ffe tuli kuyimba sente za semina kamu kitundu, naye abantu amatu bateekamu dda ppamba. Ate omuntu kasita awulira nga bakoonye ku kya ssente, evidiyo tagimalayo. Naye nga leero luwo n'enkya luwo, somewhere somehow oyinza okwetaaga obuyambi. Noba nga si ggwe omanya abaana bo, oyinza okukola ekintu kino. Nze nina mukwano gwange yali ebweyogere, yaŋŋamba nti waliwo munne omusajja yava Rwanda ng'alina baanoonya n'atuuka nga baasenguka, ate talina zimuzzaayo. Kati yali akyasoma, bamuwadde school fees atwale ku ssomero. N'atunula omusajja embeera gye yalimu, tanalya yenna, tali setodi, Munyarwanda. Wano ate ebintu waliwo ebyakaayira awo nga bwe bakulaba ng'oli weeri, waliwo obutakanya wakati w'amawanga agabiri. N'akwata ku school fees, waka bamuwadde school fees yenna, n'aggyako ssente ezitwala omusajja n'esobola okumufunirayo ekyokulya mu kkubo, n'agenda. Kaakati engeri Katonda gy'amusasulamu school fees awo simanyi kuba saabuuza nnyo, naye yaŋŋamba ekiseera kyatuuka ng'alina mikwano gye e Rwanda, agenze abakyalireko nga bwe kyali kuwona. Yagenda otuuka nga baasenguka nga enamba z'amanyi teziriiko. Ayo n'oli alina ku ID, ono talina na ID, talina bimwogerako wadde. Muwala ali awo yakaaba n'agamba Mukama. Naye abakyakaaba ne bajja abakazi babiri, zino saala zigenda mu kitundu. Namugamba ate gwe mwana, ng'enkuba etonye emukubye atambula, tamanyi na Lunyarwanda, akulidde eno n'abannyonnyola abali bamanyi Oluzungu. Ne bamugamba bajja kukwata, n'abazadde bo tebajja kuddamu kulaba. Ne bagenda ne bamusuza, bamala omusuza enkeera ne bamukeeza ku bbaasi, ne bamusalira tiketi, ne bamuwa ne ssente nga wezibuyita mu za Uganda 10,000, naye nga bamaze omusaza ne tiketi. Kale ate mu bbaasi omwo yajja alina gwanjumya naye, n'amuvaawa biki nga onooshalingako n'omuntu. Baawe otuuka e Kampala ng'oyo ali mu bbaasi naye amuwaddeyo 1,000 nga giringa 17. Naye nga kyayitawo ebbanga, so endoozi yonna nginyumiza nti Katonda yamusasula. So tomanya ddi wa oyinza okuba nga weetaaga obuyambi, oyinza okuba nga togenda yita mu kyono kyayiseemu, naye nga somewhere somehow ojja kwetaaga obuyambi. Baye mutukkiriza sheno tugikomye wano olw'embeera. Mr. Jamigo, simanyi basobola kugerako mu vidiyo. Waliwo abagenda okubira omukyalo essimu, abamu abali era nga ku YouTube mukozesa nga baagala bamukozese bo nga balina ebyo bye bakola ki bye banoonya. So nsaba abantu abo bwe batyo bagambe baleme. Banaye omuntu aba ayita mu mbeera ate gwe tofuna opportunity. Tofuna opportunity ate yakumufunamu view na likes. Okitegeera muyambe. Zikayi segamba ate nina obusobozi saali mulese na mu kamera. Kubanze manya abantu. Nsabe bintu byensobola sisi wano sitaana nabbi bagamba mbyekolerako. Naye kino nalabye nga kinene. Nga sisobola kyetikka bw'omuba ne terestiro. Nga nange njagala ofuneeko ku mukisa ogwo. Okitegeera guno mukisa. Mukazi omuyamba. So mwena aba YouTube abali eyo ba TikTok nga mulabe content kati abali mutuyambe buyambi. Nje funa obuzibu bwa bwereere. Okitegeera mukazi mumuyambe nga waati. Bali tugaba wa namba.
baliwo agibawa bamutawanya so ita ku namba za There is Still Hope ffe tulina engeri gye tuyinza okusengejja ne tulaba engeri gy'oyinza okuba nga ate oyambamu ate MTN gy'ogambye MTN tebalite ku MTN ye MTN yange MTN gitoddoko yange MTN yange it's my personal number okitegeera so mbadde nkusaba okubakubako nnyo kuba yange yamuntu si ya ministry yange so tokuba muntawanya era okubanga oba onyumya okugamba yita kuzibizibye eno yange my personal number tugitaddewo okubanga ate tumuyamba kyonna kyemunamufunira nze ntwali abantu eyo abasobola n'okuaffordinga obanga mulina organization omuyinza omuconnectinga obanga olina omusawo osobola okuba nga omuconnecting ye kyayagala kuwona kitayagala sente gwe kasobola nga olina ekkubo lyonna erisobola omusobozesa okuba nga atereera ate ajja kuba nga atakoleza amasibula abantu abalabi baffe nja kusanyuka nnyo nja kukomawo mbeebaze nga munkwatiddeko okudda mu ddwaliro neyanziza nnyo neyanzeege mukama abankuumire badde mulabi mulungi era omuweza mulungi wa There is Still Hope nga yajjamino zaadde mu studio kubanga mufaira ddala mu maaso Matovu Sylvester abadde ku kamera ebintu nga tabitegeera bulungi ebigabo bimuweddeko capati emulemi okulya gy'asinga okuba nga ayagala okuba nga akusikira ekifaananyi ekyo 0752 34447 ne 0761 088835 era enamba gitaddewo ku screen musobola okuba nga ate amuyamba omukyalo ono alinisa hotel mu kibuga Jinja atugyebaza okuba nga etuwadde opportunity eno kuba oba hoteli endala tesobola kuba nga ekkiriza okuba nga mukyaza omuntu waati olw'embeera ate gy'ayitamu ayinza okulemesa bakasitoma baabwe okuba nga obulamu bugenda mu maaso kubanga eno ensi yo nzibu bw'oba okaabira waliwo abali musanyu lyabwe tebaba kumanya nnaku yo so kakati tubeebaza mwebale kuba nga ate mutuwa opportunity eyo mu kibuga Jinja wobasanga alo mu Iganga Road osobola okuba nga ate oyitayo anobaako ebintu byonna bye weetaaga kulya kwebaaka conference byonna kubanga oba system bath ebintu bibe nga bitambula ddala mu maaso conference nze nabaga waliwo yangambe togisazaamu nedda ffe tetujja kubeera awo tuyimbe bwe tulina ebyokwogerako biki tetujja kuyimba kintu kimu so leero lwa mukaaga enkya Sande olituuka ku Mande nga tewali kale konna tujja kujja tubagambe tugikansolinze tugisazizaamu until further notice kubanga temwagala knowledge abantu tebaagala knowledge Hosea 4:6 tekyandikibwa kyenkolekedde tubaagaliza olunaku olungi lubeere bulungi.